Muli mutya abalungi abeekuumira ku Luganda Channel. Amannya Ssenga Muwoomya. Leero nzize nankola nkuba mpya. Tuzze kuyiga we bafumba emmere ey'ettooke nga ya caayi oba gye tuyita ensibe ey'omuwumbo. Tusooka ne tuteekamu oleeta ekibbo kyaffe bulungi ne tuteekamu ebyayi byaffe ng'era bw'olaba mbitaddemu bwe tuti ekibituteesaamu bwe tuti nti kino kikwata ewali omugogo kino ne kisiba eno ebbali n'ebbali n'oleeta olulagala lwaffe lwe luno. Olulagala bwe tuluteekamu bwe tuti tuba tuluvuunise. Olulagala tetulina duteekako bwe tuti na mugongo. Olulagala tulina duteekako bwe tuti nga tulugalise ne tuluteekamu bulungi bwe tuti. Ne tutandika okuwaata ettooke lyaffe lye lino. Bannange bakyala, tofumba mmere ya mwami n'ogiwaata nga weebambye. Lwaki oba weebamba mu mmere y'omusajja? Bw'onaavaawo mbu ssente zaabuze, ettooke erisooka tulitemamu bwe liti. Kuba emmere eno eriibwako n'abalongo b'oba tomanyi. Oba okyaza abalongo ewaka nga totegedde. Ne tuwaata bulungi emmere yaffe. Omukyala yenna lwaki omwami yagenda ssente n'azikola ne zibula? Emmere tugyebambamu. N'oleeta akatebe n'ogisitamamu n'owaata. Lwaki omwami ssente teziimubule? Leeta omukeeka gwaffe, funa ebiragala, tuwaate emmere yaffe bulungi. Mu butuufu ofumbire omwami akomewo alya emmere yo ng'agyesunga. N'omwana bw'anadda ku ssomero ajja kulya ku mmere amanye nti eno maama ye yagifumbye. Ewaatiddwa maama, efumbiddwa maama. Era bangi ffe twakula ewaka abantu bagamba kangende ewa Nnaalongo ndye ku mmere ye. Nze saalabako Nnaalongo kweyamba ng'afumba emmere ng'asitamye oba mukyala kitooke. Era gye nabiyigira bino nti emmere baleeta olulagala n'olwebikkako n'oleeta ekibbo n'ogiwaata bulungi. Ate bwe tumala ogiwaata ng'omaliriza bulungi, emmere bw'oba ogisiba ogiyiwako otuzzi. Naye tebooza mmere, buli lw'oyoza emmere ebiseera ebisinga kye kivaamu okukaluba. Kyova olaba tugenda mu mawoteeri ne batuwa emmere ku masowaani n'ekalambalira mu ddakiika 2 oba 3. Baba bagyozezza ne balyoka bagiteeka mu kkutiya zaabwe. Bwe tumala okuwaata ettooke lyaffe bwe tuti tusala obuwuuwo bwaffe bwe buno. Tofumba mmere nga tugitaddeeko kawuuwo. Bakyala, kibi nnyo okubeera n'ennyumba nga terina kateni y'ensonga lwaki emmere yaffe tugibikka kateni ne tugissaako obuwuuwo. Geegana amazzi ge nabagamba nti emmere yaffe tugimansira otuzzi tutuyamba okugonda, so si kugiteeka mu mazzi n'ofumba. Kano akawuuwo akaddirira akasooka ke kasooka ku mmere yaffe n'ogibikka bulungi bw'oti. N'oleeta akawuuwo kaffe akasooka n'oteekako bw'oti. Nakano akookubiri nako n'okassaako. N'oleeta akawuuwo akasemba waggulu ke kano nako ne tukateekako bwe tuti. Ne tusiba ettooke lyaffe. Kino kye kisookayo. Abamu musoosa kino nedda. Kino kye kisookayo bwe tuti. N'owumba bulungi. Ne tuwumba. N'oleeta kino ekyayi kye nagambye nti kye kisiba omugogo. Kati bwe tuba tusiba tuwewulamu nti bw'oba ozinga eno n'eri emmere eno etambula naye ogirekerawo olubuto weetambulira n'osiba bw'oti. Tusiba ettooke lyaffe.
Tusiba gwe guno omuwumbo gwaffe ogwa leero. Gwe guno omuwumbo gwaffe kati okuzitula emmere ogitwala mu ffumbiro tugibikkako. Totwala mmere eno ng'eri mu bbanga n'ozinga ne bw'oti. Ne tusitula emmere yaffe ne tutwala mu ffumbiro. Kaakati bwe tuba tugenda okusaaniika emmere yaffe tetuleseewo matooke naye emmere yonna olina ogissaako empogola. Bw'oba tolinaawo minwe teekako ebikuta 2 bye bino. Era abalungi abandaba ngenda kuddamu bbalaga emmere yaffe ng'eyidde nga tuli mu kunyiga. Tunyiga tutya emmere bweti nga tuli mu kunyiga ye gundi gye ngenda okuddamu bbalaga.